po jako akawuwo batubulire kyekiddako twefunire ebyokuddibwamu. Okuva ekirwadde COVID-19 wekyazinga eggwanga, ebintu bingi ebyaziŋŋama nga muno mwotadde n'ebyenjigiriza. Ffe bennyini tetumanyi education sector eyimiridde etya. Ffe bennyini tetumanyi kiddako. Katwesitule ffe tutambule paka ku ministry y'ebyenjigiriza. Kino kyawaliriza gavumenti okuyimiriza amasomero gonna okulina amatendekero nga bano abayizi abamu batetenkanya ne badda mu byalo byabwe ate nga abalala basigala mu bisulo byabwe n'okutuusa olwaleero. Abaana mwebali abali bamanyi nti omwana ava Kabyongo avaawa ng'amanyi nti ennaku 82 bwe zinaagwerako ajja kuba asobola okudda ku campus okusinga okugenda eyo mu kyalo watafuna ne services ezimu naddala mu byensoma. Bano tugambe nti embeera ebayinze anti ne gavumenti we yayogera ku bawejjere abalina okufuna ensimbi bo tebaakoonwako. Ffe sekita eyaffe ng'abayizi tugenze tutya maaso. Tugenda kubeera ku muggalo lubeerera oba nedda? Ansi eri nti nedda. Buno obulwadde bwajja tugenda kubeera nabo lubeerera. Tulina kusala magezi ki? Tulina kutema mpenda ze tulina kubeeramu na bulwadde buneeno. Olw'embeera eno yewaliriza abakulembeze b'abayizi okuva ku ssettendekero makerere okuvaayo okwekubira enduulu olw'abannaabwe abali mu mbeera embi. Sinawulirayo n'omu agamba nti yafunye ssente. Disability fund nazo simanyi na kumanya oba n'abazifuna oba bafaanana batya tetumanyi na kumanya. So bano nga bakulembeddwamu Ivan Sempijja abakulira ategeezezza nga bannaabwe abasigala mu bisulo we banaatera n'okufiirayo enjala olw'okubulwa obuyambi. Nti akazito kano tetulina keeti kaffe ng'abayizi ne bazadde baffe ne gavumenti erina okuvaayo etuyambe ku nsonga y'emu. Tubadde tulina n'ensonga emabegaawo ey'abayizi ababadde nga basigala ku kibuga kuno around universities ez'enjawulo. Sempijja agamba nti gavumenti efudde nnyo ku bantu abalala naye bo tebafiiriddwako ng'ate bangi balemererwa okutambula nga waliwo n'abaali babeera mu bitundu ebyewala ddala. Buno obulwadde bwajja tugenda kubeera nabo lubeerera. Tulina kusala magezi ki? Tulina kutema mpenda ze tulina kubeeramu na bulwadde buneeno nga emisomo gigenda mu maaso olw'ensonga nti ffe nga mu masomero gyensobola okuyita omuzungu agiyita human resource base nti weewava abakozi ab'enjawulo abakola mu bitongole ebyenjawulo nga gavumenti ne mu bitongole eby'abantu ba bulijjo. Abayizi bano bagamba nti olw'embeera bannaabwe batandise n'okwetundako ebintu byabwe nga batya nti okusoma we kunaddiramu bajja kuba tebakyalina ne basobola kukozesa. Tulina ekizibu kye tulowooza nti abaana batandise okutunda ebintu gamba ng'engoye, TV, abamu n'entamu bazituuza olw'olyawo kuba tebakyalina kye bafuna ku TV. Naye twebuuze olwo omwana omuwala yatunda ki? Bano bali mu kutya nti ne bannaabwe ab'obuwala bandiwalirizibwa okuvaayo ne beenyigira mu mize emibi olw'okwebeezaawo eginaabaviirako n'okwonoona ebiseera byabwe eby'omu maaso. Tugenda tuuka ku kiseera ky'abantu kye bagenda okutandika okwetunda abaana abawala batandika okwetunda ku streets nga bamalaayo olw'okuba tebalina kyakulya olw'okuba nga omuntu atalidde tasobola kubeera. Tetubadde tukuba omulange ku gavumenti okujja okuyamba abaana bonna naye ku nsonga eno twogedde ku mwana omuwala kubanga ebiseera byonna birava okusinga omwana omuwala. N'abaliko obulemu makerere nabo bwe batyo basabye gavumenti eveeyo ebadduukirire olw'embeera gye balimu. Abantu abaliko obulemu temubatwala nga kyakuzanyisa oba ki, tubayambe kubanga be bandibadde ne ku mwanjo. Naye ku ssaawa zino bw'oba olaba sinawulirayo n'omu agamba nti yafunye ssente. Bano era beemulugunya ne ku nkola ey'okusomera ku mitimbagano bagiyite e-learning nti bannaabwe abali mu byalo bangi tebagisobola nga n'abamu tebalina masimu. And we can't access the gadgets that we need to access these online studies. What's the use of us getting excited over something we can't afford at the end of the day? So this is where I come to call upon the government and specifically the Ministry of Education and our institutions to help us and maybe gye buvuddeko ennaku z'omwezi 10 omwezi guno abazaakisa baavaayo ne badduukirira abamu ku bayizi abasigala mu bisulo n'emmere entonotono wabula nga bangi enteekateeka eno yabaleka mabega. University weba tenatutuukako obanga gavumenti tennavaayo kutuwa pulaani nambulukufu ku nsonga y'emu eyo ku lunaku olw'emmande tetugenda kwesitula twenyini ng'abayizi ekiba kyetaagisa tekirina amakulu ge kikola ffe kubeera waffe ne tutuula